Joanita Munanga ayina omwana ow'obuwala ayingidde music era ayimba yabadde najja ndoza ayimba bibye yabadde jjo ku red carpet abaana ne basooka bamusoyasoyamu ebibuzo soko twe ku muwala Maama Joanita Kawalya tulaba kate nawo wafuse wabi muwala wange nze maama we Katonda yampa abaana babiri nampa ow'obulenzi n'embeera n'obuwala Katonda y'obuwala ero atubuuzeeko ababuuzeeko bakuyita hello Matiwiti Matiwiti atagali ag'omukyalo Matilda Whitney Maama yakuyingiza okuyimba oba talenti eri mu ggwe byonna bikolagana wamu kiva waka competition y'amaanyi weetegese otya neetegese bulungi kubanga bendi nabo si bantu boyinza okuteekamu ezzalawo oyimba style ki R&B Afrobeat backswagger nsamba ansala yange yekyejo nsamba ebyuma tebirema banange sambira ddala ansala yange yekyejo nsamba ebyuma tebirema bawala nsamba ansala yange yekyejo nsamba ebyuma tebirema Maama byayimba tebikunyumira binyumira kubanga simanyi nga wankajja mu industry eno maama we yakusibirira ntandaki mbeera muwulize mbeera ali discipline challenge kizoosanze mu kuyimba kuno mu kuyimba of course nyingi mulimu harassment ngezo sexual harassment abantu bakusaba ebibatu naye you must understand no standing ground you know bit focused so that was one challenge and another challenge was abantu bagala nnyo okungerageranya ne bakadde bange so la kwa na debozi liyenkanankana oyo mama wange oyogedde ku nsonga y'okutega ekibatu okisanze wa era ne mu producers bayimbi yes naye nze ndi focus kati ba producer bo bakitega batya soko tunyonyoleko situation yakutuukako okwo naye nze ndi mugumu era tebasobola kubanga era nakula kisajja ngambe ebikutuukako bino tero biro opera mamiwo ntera kubanga era mmanya Maama Maama ne mami omwana atera okulopera ebintu bino nga bimutuuseeko era emirimu gyonna gibeera n'ebisoomooza kino ekisoomooza olina okukyegendereza olwobeera n'exposure nene obeera n'ebisoomooza bingi olina okubyetegerera era omanye bwebikwata tebiyinza butebeolwobeera n'exposure obeera n'abakutunuulidde buli kaseera ng'oli alowooza nti alina kukutwala kisoboka mami katukomewo eri omwana oli mufumbo tekisoboka naye ng'olinayo omuntu oba otiddeko okyogerera mu maaso ga maama mami yakugamba omwami omulage ng'olina emyaka emeka tekisoboka kubanga buli omu alina ebbeetu everyone has a right because I'm a woman empowerment advocate so manye human rights z'abakyala n'abavubuka oyagala kusooka kukaddiwa tekisoboka kuba ne wamala okusoma olinda ki oba maama kulinda era ekiseera we kinaatuuka mu ddya tujja kubeera nga tubalambika era nga tubagama kiseera kigi n'emyaka kati ng'egigyo omwana alina okuba nga alinayo gw'atunuulidde eri nedda kale omusajja wo gwe wandiyagadde bisaanizo ki of course alina okuba nga ali god fearing ng'atya Katonda era ng'amanyi kikyaliko katumalirize n'emyaka emeka kale olese basemba moto oti okakasa nedda nedda nnyabo enza abaddala byebubi okay